Omuti nabukalu bagujeewo. Yes. Naye omanyi ebintu by'empewo tebibeera bya kayana. Si byakuyomba. Naye guli gwa Msambwa. Wadde gwe ng'olaba nti muti. Naye guli gwa Msambwa. Ekiri muti si muti nga ffe gwe tulaba. Si muti nga gwe gumulaba. Naye guli Msambwa. Omuti ogwo gumazeewo emyaka egisuka mu 3. Omuti ogwo nga gukola ebyamagero. Era nga buli agwemooyerako essaawa 7 gumukola ebivve. So omuti babadde bagusamiirako nga gulina emikolo gyagwo, then oluguudo luno ne lujja ne lugufeesingamu. Bwe lugufeesingamu abagusamirirako ne bagwebuuzaako nti munnange oluguudo luno lugenda kuyita wano. Kubanga n'emisama ne gyagala enkulaakulana. Era mbadde nyina kugaa nti bajjajja bo tebaagala enkulaakulana. Ne gusaba ne gati oba banzijawo nti bakolebwe bati emikolo ABCD nveewo wano ngene nfuna awalala. Then kati ne bajja ne bagaana edda tetubawa ssente ezo. Basaba $5,000,000. Baagala 5. Yes. Okusaba $5,000,000 abantu bazibulidde nga abasabye obuwumbi 1,000. Lwaki okera ku makya n'ogende omusawo w'ekinnansi ng'oyagala obugagga ofune obuwumbi 1,000. Lwaki omusama gusobola kusaba $5,000,000? Era ojja kutemeratemeramu $5,000,000 bajjajja bategeera ddi $5,000,000. Bajjajja bwe basaba obugagga bategeera ddi tuyagala obugagga era bategeera nti oyagala ki. Bamanya tuyagala bugagga. Obugagga ye muntu avudde $5,000,000 okudda waggulu. Bwe bayita obugagga. Kati gwe tegwasaba ssente nti mumpe ssente bwe ziti. Gwasaba ebintu ebigenda okukolebwa. Ekisooka gwasaba okugula ettaka. Ogugwira ettaka bagujja we guli bagutwale mu ttaka eddala. Ettaka eddala essaawa ya kaakati basebo ne bannyabo nti tojja kufuna ttaka lya $1,000,000. Essaawa zino oba ofuna acres eziwera bwe zityo ng'omuti ogwo gwabadde. Ofuna ettaka lya $1,000,000 kale nga 2 oba 150. Yes. Then kati Omusambwa kisinzira mu mukisa gwagwo n'obugagga bwagwo gusobola okusala nti neetaaga bansayire ente 5. Bansayire ente 2 nga banzijja wano. Bansayire ente 3 nga bantuusiza e bantwala ku busenze gye ndaze. Okiraba? Kye tuyita okusimbuliza. Then ne gusaba nti oba njagala embuzi bwe ziti, njagala endiga bwe ziti, njagala amafumu bwe gati, njagala ennyondo bwe ziti. Kwegamba okufugika gwesalira. Kati bwe gumala okusala ebintu ebyo ne muyita mu mitendera ogenda okukakananga $5,000,000 ng'era tezimaze. Weekanga n'abazzukulu abadde bagukongojjera bagufunako obugagga nga basonze. Kati bano ababadde bagukolako babadde banafu nnyo. Ababadde baliwo nabalabye nga banafu nnyo. Omanyi oyinza okuba n'omwami naye nga munafu. Kweganga osukuma muki? Kati omusamba gusobola okuba nga gw'amaanyi naye ng'agukongojja munafu. Be bano bosanga nti gundi yasamira olusozi gundi naye omusanga awo ng'alinga zolozolo omusanga awo nga tategeerekeka oba okiraba. Kati bagenze nti tetujjaziba watu badde 15 ne babatwala mu kooti. Uyo mu kooti ate okukakana nti babasingiddeyo ng'onsinga otya mu kooti. Ng'onsinga otya mu era neetegeka gende Lwakubiri. Ogenda kujulira? Awa. Mu kooti. Nze njulira wa Musambwa ate njulira waabo. Omusamiza agenda mu kooti olunayo ki? Omusamba gwennyini gw'oyimusa n'ogamba kola kwabo. Abagujewo? Kola kwabo. Fiina. Ebyaddala. Ate nze senga abantu abamakinga mu abandabidde emyaka ekisuka mu 2 mu mmanyi. Nze njogera ekintu kye nga kyekyo. So, UNRA yakoze. Omanyi lwaki accident zibaawo? Mbadde simanyi. Tuwe ku kyama ekyo. Gw'otunira mbeera nti oluguudo oli baalumaze. Tomanya buzibu bunaalugwako. Waliwo oluguudo lw'ejjinja bajjawo omuti baguyita Namirembe. Ffe nga tetunazaala tunabeerawo nga bakola oluguudo lw'ejjinja. Naye bw'oyitawo ebiseera ku ssaawa nga 6 Namirembe aba asala n'abaana be. Twera ku ttaka, takisi ku ttaka, kukakana emirambo kuba gunoonya amazzi gwe gunaanywa gunaawumula tegulabawo. Oleeta emmotoka oleekaanya gutuga. Ku lw'emasaka wana bazaalibwa ku lw'emasaka aliwo akagundi bakayitaani maama kampiringi sawa ng'ovudde wano empigi n'otuuka mu kabirabira waliwo akabirabira emmotoka awo era baalumbagana muti awera kyokka guli gusala emmotoka zaakira awo naye nga otunulira gusala
totunuulidde bantu bagusendawo kike baliko kuba tojja kunoonyereza nti Mugisha eyakwata tractor kusenda wano aliwa pananga abeera wa luguudo ono baalusendawo mu mwaka gwa 9 nga wala gigwanywako obunyi era kola mu nguudo ng'anyumya bunyuma ti ffe twafuna ssente ebyana byafuuka bizzolu osobola okuwaabira omuntu mu Msambwa Faluuku abadde waggulu nokkiri nakakkana kyabadde kirina okukolebwa kyabadde kitono nnyo okugula ttaka babandi gavumenti ffe so babba sente gula ttaka oba bali baagala kufissaako bani bagala ne banoonya ettaka oba ne bajja ne tukuba engoma ne bakubiranga nze maama Fiina abimanyi ne tukuba engoma Msambwa ne gujja naga munguyire mu kitundu bwe kiti ne gugula ne bagamba nti akayi tugenda kugwira nsente mmeka ettaka yeeka mmeka bo ne basasula ettaka ne bagamba oyagala ente mmeka gwe gubagamba ne gwogera nte bweziti nga tusalira ngo Msambwa gudda wali nga bo bali maluguudo kwa twagala enkulaakulana so kitegeeza tebakwebuuzizaako nga gwakulira tebaneebuuzizaako sebinaddirira tobiri babirinde ate nze binkwata kuba birinde hati bwe bamala obituukako nga bajja ewange kyekituuse ku culture because ebintu bitandikawo ebityo ogenda owuli ojja wulira nti n'olubiri twagala isaawo flyover kati Kabaka tubaweemu akawumbi baagala kumanyira nti Bwakabaka kukakanya Bwakabaka ejjoogerezo era ensonga lwaki olaba nti kati obwavu buluma abantu ennaku zino ebikolwa byeyongedde oli akutta omwana we ono yeeganya omwana we oli akoze ebintu amantuntu mu Uganda tegaggwamu okiraba ndowooza tegaggwamu ebirwadde bijja kwegamba ebiva e Uganda eno etandise obutaba nnyumu nga Uganda yedda nti edda twalinanga respect nti bw'oba oyita ku luzzi lwa Naalongo wali temugenda okusaba musanvu kukimayo mazzi nga tewali kibaawo naye kati essaawa zino bwe baayitanga okukima amazzi baazimbawo kalina waliwo amaka gali awo ndejje tegalimu walinga Msambwa nga gw'amaanyi nnyo oli ava eri abo ne bagula n'agula olusozi n'azimbawo enju nene nnyo eri mu buwumbi na buwumbi naye waagizimba ne bajja ne bantuukira ne mwita ne mugana naye omanyi nti awantu awo waguze waliwo Msambwa tewandizimbyewo tewandizimbyewo gamba bannyini bo kubanga jjukira abaali bamanyi Msambwa ate baamuguza n'azimba yagiddukamu nga aba ali ku buliri nga gujja n'abaana baako timuneka naffe katwebake kuwa nempe wetufuwa tetunaasulawa abantu bayinza okubuuza nti byennyumya byappa nejjeebiri buli ambo waliwo omuti gwe baatema simanyi ne guddawo jeebiri gwa wano bwe bajja gwe nagwo weeguli baagutema ne guddawo nakati weeguli gwakayimuka enfunda eziwera 5 waliwo n'ekikalina kyebwe bajja ekyo ekinene nakyo bagamba abantu bangi bazimbye enju awantu awatali watuufu ze zibasiranyiza ne baavuwala completely nti oli bukyannazimba enju Maama Fiina n'engimala saddamu kufuna ssente Maama Fiina bukyankola kintu kino nenga nti nguze ettaka lino nga njavuwadde Maama Fiina bukyanzimba amaka gano omukazi wange gwe nateekamu tazaala ebintu biwanvu obuwangwa butambulira Faluuku mu bintu bingi obuwangwa abantu .com eno ndowooza yesinze .com terina kyezikizza ffe ababumanyi twasiga tubumanyi naye tubalabira ate waffe kiro olw'Essande nga bazze nga bakola complain nti muno enagula naye sitegedde naye kati kino kijja bajja misana ewange olw'Essande bajja misana anjagala tumalize Maama Fiina Minister of State for Gender Peace Mutuzo yavuddeyo n'agamba Peace Mutuzo y'omujjukira mukwano gwange nnyo yavuddeyo n'agamba abaana b'obulenzi mututulugunya bwe tuba tujjo mu kwanjula tulemereeta bintu mbu naffe twazaalibwa gwe kikyolaba naye kati Mutuzo minisita wange mukwano gwange nnyo oyo ebintu byonna buli byayogera bigwa kkono bigwa kkono kati ogamba otya omuntu ti agenda kujja ewammwe mbazadde baleme kuleeta bintu bw'omukazi obanga aguze omugule ate omukazi temuyina oli bw'aba asobodde omukuuma naaweza emyaka 22 okitegeera najja naga nti ndeeta musajja waka osuubira ekikomera kino ekiri ku eka 3 omusajja ajje nga ayambadde bukanzu awo bangalo nga ina atadde
Paga. Omuzadde alina okubeera omuwendo teri muwendo gw'oyinza kugula mukazi kituufu anti kyagamba naye olina okusiima nti olaba mama Fiina embanga nti omwami atwala omwana wange Fiina kale bampe akamotoka kakawundo ti omwana obanga amutaddeko price muki nti obanga amuwadde ekyo kale ne bwamufumbira wiiki 3 nga nze nsasudde ampadde akantu ako akalabo kange neebaza Katonda kati omuzadde alimanyirawo nti asanyuka ng'omwana we agenze nga tebawaddeyo kintu naye ate leero nawe mutuuzo mbula ne byempolereza mutuuzo mbula ne byenkuwolereza muwolereza naye obula w'omuwolereza ayinza okujja n'ekifayiro kye bwatu mutuuzo n'akigunda weddu ate yabeera siriyasi nakusobera minisita mutuuzo abeera siriyasi ne bw'omulumba mu ofiisi nga mwogera abeera siriyasi ku kyayogera gwe ne woba oyogera kyalabanga gw'atamanyi kikyamu ne tuli baganda tulina kalica kati nakyali ku yate waabwe toyina muwala gw'otwanga tuwaddeyo nti 2 fuwa ne waffe batujooga omukiga n'aveeyo n'awasa omwana waawa n'ayita ente emu nga kakunduga n'okundugga n'obutebe naye embalala lukunjiri olina omukazi gw'oyinza okujja nga tuwaddeyo nti tosobola kati lwaki ate batunafuya so bino ebigendero by'ebintu bino kikali kya nafuyamu oba baleka baagala kudda mu society yansi yonna abazungu engeri gye beetwalamu ng'abazungu bwe bali baagala kuddayo ekintu kino bakijje mu Africa bakifuule eky'abazungu era nawiddeko ebiseera bye bagambye nti bagala kutandika okutereka emirambo ekyo nakyo kijja nti omuntu aba afudde basooke balime nfudde Fiina era agenda atunda amasimu ge ayiye oluvannyuma yokajja okujjukira okuziika maama we kati nakino ekyokwanjula nze ndaba nnyo abazungu bano abalabanga abaluga abasajja abazungu nga mutuufu alina biliyoni and biliyoni n'amwetaaga mami tugenda kujja olw'omukaaga tuwumule then mami ku lwokubiri tukole emikolo naye ono omuzungu agambye gulayo gomese muje nje okwambala ng'olwa kalica n'akateeteeyi then omuzungu ayambale ekkanzu tugende eri ewa studio tukole omukolo guggwe naye ng'ate agenda mugwira enju ya buwumbi ng'obwo okiraba kati n'otandika mutegeeza nti nedda gwe nalumansi emitendera mujje mwebake tutandika okitegeera okugoberera emitendera so nze nsubira baagala bifuula nti Uganda egendererwamu ku kalica z'abalala zonna ekitasoboka abaganda bagume tubasobola toyanza ne Fiina weebale nnyo weebale soko ina tunanze kulika Bulaaya soko jeko masikiro yofanana ajako masiki semanyi nti atwala erigwe yansoke nnyo wafuna suga mami wamma akulimba wafunye kadde wamma akulimba fifyo ya chankala nnyo nakula bana omukazi nga mutambula mu maduuka mukazi nakula omukazi ndeka mbulira nteekemu teekemu ndeka Fiina ndeka yanyiza Rosette nyigemu Fiina gye yasula omuntu n'ayagala omukazi omukulu aba kyagala omuto kati gwe omwana omuto ne waba amakerenga yinigula ati olanga embwa kazi omukadde omuyita abakazi abakulu bali mu kyama mama Fiina ze kusiibudde ogeze kyeŋŋamba nti omaze nkwagaliza emikisa kale mukwano bane Jennifer Rosette